Bebaza mwena byokumide kwestiva tamwe nafe kasera kaneno okola kyatende okuba nti twekuumiddeko era nga nkusaba yongera okuba nga tokyusa STV kuba nti togivako yongera okuba nti nno nga mbajjukiza program eya Monday ebeerawo buli ku makya essaawa 3 paka ssaawa 4 eyogera ku by'ettaka ng'era ekolebwa nze mu Tariki Nkata ngenda kumbasaba tugenda ko tugikyusaamuko olw'okusaba kw'abangi era okusinga bagamba nti okusaba kwammwe kwanukuddwa egenda kuba edda akawungezi akamande kennyini eyakwanga ekyusabudde edde kawungezi mwere nga twogera okuba nga twogera ku nsonga z'ebyettaka bangi abalina ensonga ze mwagala okuba nibiza tuzogereko nga mbadde muga nti akadde weebeerayo akabeera kakumaca nga muli mirimu so nakugenda kwaludda ku mande akawungezi abazazi bategeeza otandika n'omwezi ogujja insha Allah. Bobi Wine teyabakubya akaswanyi ate katya Bobi Wine oba ani amubalira Abamerika Bobi Wine olwatomedde ekyemmengo n'ategeera nti atomedde afuuse ow'Abaganda kati akulira ekika omusajja akulira ekika afuuse mukulu wa kika tewalabye abantu abangi ababadde ku TV babagoba mu bibanja byabwe ne basembawo ebikaji kituufu wabakubaawo omuserikale akuba tiyagasi babadde bamutiddewo why? Let me tell you, Uganda is a small country. You can import sugar. So what about Tanzania? East African Federation when you sit on the eviction about Tanzania is a bucket. Mubundu population ya mweri. I'm telling you, land evictions are one of the reasons why Tanzania is moving across years. Tanzania is moving in the saddle. They want to put the East African federal government. Okay. I'm telling you, when we contact it, I'm not going to Akulosa undi na ugundi yange. Tanzania. Nze nnondera olumala okulonda n'ennyingira wali emutukula. Ntema butebi. Ate temuli yetema wendi. Naye Bobi Wine ako yakakoze. Yakazanyi. Abantu nti kati nabanja akola ki? And he will continue doing so. Why? Nti Bobi Wine afunye strategy. When I talk on Tuesday, he has a strategy of maintaining himself like a sun. Ekitangala ky'omwezi reflection yansi. Ekitegeeza omwezi tegulina kitangala. Kiva ku nsi. Kakati Bobi Wine kasaafuuka ensi. Ekitegeeza bano bemupi bafuuse mwezi. Ajja kutuuka mu kalulu abagenti yatulyamu olukwe bakati atambula namwewunyiza n'atula nemukutula bw'ati nayego omuserikale alinnya omubaka wa parliament bamukuba ne abasajja bali bamutirawo si Baganda these are nanibaga you see tribalism teriiyo omuntu ali mu bulumi toyinza gamba mukazi nti noonya tribe yange nabaga nti Museveni bw'aliva mu buyinza ajja kwewuuna. I don't believe that the president is aware. Ate bwe kibakoze kuba mayanja. Minister Mayanja. Teri mayanja kibakubirewo. Neto basajja bano bujozi bwabwe kibakubirewo. Bategere nti kuba yamba. Kati tubaddewo emyaka 10 nga tetuli nabo. Kibakubirewo abajozi abo. Bakujoga n'amafuta ne bagakumma ne bakola ki kibakubirewo. Kibatulemu. Designing ngo kibakubirewo ejjogo lyabwe. Bwaba bagala kweyambisa nga puppet. Something is being done when it is not. When you come out and work, kabakotandika okuyoga. Ngamba mayanja buli lunaku kibakoberero. Akibatere ejjogo lyabwe lino libayina eribanyesa ku bantu. Abantu bategeere nti tebagala kujjawo byattaka. Me you cannot use me. Nkikukubirawo sakikubawo. Wakikubawo. Yes. Toyinza kumbula eminga byabwerere. Kituufu. Ndi gundi window shopping. Bwana Amini bwe twejja mu gundi mu 70 mu OAU. Amini yabalagira nti muteeke mu maduuka ebintu naye nga tewali agula muguza ba foreigners. Waliwo bafumba emmere eruzira ku mulembe gw'obote nga Red Cross bagendayo. Red Cross baavayo nga bagiriddeko n'ogiryako nti bano bali bulungi ne bagizaayo. Me you cannot use me ebyo bimukozesa mayanja. Inspector General wa police naga nti deputy we don't know him. He has no power. Ngati kokoleyo. Nchesiddayo. Njikubira musajja gwe. Kituufu. Mubaleke, nita muleke. Mubaleke abasajja bano n'akajanja kaabwe. Abantu abo abakambwe abo bayike mu bibuga. Muleke bwadduka yo deputy bwadduka. Ate nkuyambe we are helping you. Fete tuyinda ke tulina. Mu government twasaafuna mukaatuna kamu.
Sina kyenti ati bajja kuba ebintu byange sina. Naye mu bitu gyokulaba nga mudduka n'obujozi bwammwe nga bubanukako mudduka nga mudduka obujozi abantu b'ebintu babyonoona. We are helping you. Okay. We are just helping you. People like Mayanja are helping you. What do you give people apart from obujozi? Kiki muwa abantu mu? Okujjako okubajoga okuba n'ekumitwe n'obanyalako. What do you give people in reward? Kakati gocheraba nti namuganza. Tudekisha namuganza. Yes. How parliament operates n'engeri y'okolamu ebintu byayo. Nti namuganza. National housing. Ina deal gyagala okukola mu America. Kuzimba amayumba badde bamugyewo. National housing yaffe ya. Kamala yajjazitwala. Bwina kubambwa. Ewange bajja kufa billion. Mwani bagani kwa kasasi. Nze najja basibira ngato. Najja kubandikira ttala. Najja kubafukirira amazima muli. Nze tamale. Obujozi mu mutwe. Bwe munaaba selfish n'enseyo temugijjeewo. Nemukkiriza n'abana bajja kulya. Government is for sharing. One of the definitions of politics. Who gets what and where? Bwina kubeera mbwa. No. Politics is alliances and sharing. Kati namuganza badde bamukubye nga babukyewo. Nze tamale kipya namuganza arrogance. Ati kuki nakugambye kana kakabusenga. Mbakeri university igone bene building bajo nikajeyo olutulwako. Chinese to reconstruct. Is it reconstructing or to get it to apprehend the criminals? Bwana damu ne bajocha. Nikakubanika era tubawunyi. Monitor agenda kugwa takyatunda. Nebukeda agenda kugwa. Nebukeda agenda kugwa takyakwa mutwala. Uko mulimu ngukoze okutegeeza abantu nti buno buferi obusejja obuferi. Amawuli gagudde kuba mungato nga kubere ngajjawo. Gava kumulamu. It pains me as a journalist. Naye agamuli gaviiwo. Okay. Yes. Kuba tegaide ekyo katuyamba bagayisa mu. Honorable passes ekimukubya. National housing ina deal. Era bwe bakola. Ti nasali bamusiba nti million 35. Bamuvuna n'abantu abo. Basatu. Ababiri babajja kunasala kuyeka. Afuje mulimu ku UNESCO ne gufa. Ne kodi mu abantu babakolimira buli lunaku. Ebikolimu. Nodyo n'omusiba. Atayina mwana n'omusiba. N'omufiiriza n'omulimu gwe. And you are losing power. A group ebadde ekola ebintu bino tennayisamu kintu nakimu. Namuganza yalaalidde. Nze nalaalira. Bujinga alaalidde. Muhoza alaalidde. You evaluate. Oba mukyalina kyemuyisaamu. Temukyalina kyemuyisaamu. Ne Ministry of Education bagiguddemu. Museveni asaza mu contracts ataano. You on the decree. Kitegeeza nti waliwo force ebakuba oba yiye abeekubira oba ki. You are losing. But how are you going to live with the people you have humiliated? Wali ensonga. Nti byanda Museveni should give byanda omulimu. Akasajja nekigottukana kakasajja kesirongo nekegatana kana akavuuka ne babba sente z'ekatosi byanda ne bamusiba mu kkomera naye abana kalenzi gwe nakano kasajja kesirongo kano kakabusenga mugenda kuddukirawo. Where are you going to learn to? Mukomye fitina. Mukomye fitina. You still have 13 years in power. Muyugo okwekolera, muyugo okurespecting abantu. And mba ono reconciliation gundi. Nze bitterness jini nanga oyogera nyali omuntu omwe mu Bobi ne mu penyo. I've suffered. Bana bange babonyeebonye. Muyamanga abonyewe. What did I do to you? Oletaga appointment wange. Ajinese mukubira wesas. Ba! Yogera heri nyali mwe y'omuntu. Ba! Kali. Ate ndi bitter nnyo. Naye ate waliwo abali bitter abatayogera. Waliwo abali bitter abali humiliated nga bo bali mu government. Naye nga baagala mu kulyamu. Tewewe siibeereyo. Sina kenja kulya. But we are very bitter. Very bitter. Kali. Miaka 20 ne mujonoona. Ndi kuba najja mu state house okola wali wayagala mukwate mu lugosi. Tuwe kiri. People are very bitter. Tuwe kiri mukatawo tulabe. Kugamba kana attend nkugamba nti akakazimba nakawandiise. I wrote this book. Kana akatabo nakawandiika ddi. When I tell 25th December 2012. Kwanga alikawo hotelizi ngaduka abonyabulamu nenga hotelizi tundu kumukamulira. Bazikube ku nyondo akaduke kujoga abantu. Anti you are losing power. Zimbabala. Okay. Ate bakyalinamu kye bayisaamu. Buli kintu kyonna kirakidde. Tebakyalina kintu success. Are you saying
Francis namuganza era kidde talina gyalaga ngalaka ija kulinda lishafu nga bamwongezeza afusina senior minister leka naawe oyo yabalemi tebannayisaamu kintu nakimu this day tewali kyebayisaamu kitegeeza force bakuba y'amaanyi abise namuganza bouncing back in the cabinet Tamale anti omugabe waabwe yakubiddwa kasita mukozi yayitamu n'ayita mu kibinja emboka ezuvuga akabinja kano kagenda kakubwa buli wamu omanyi public perception bw'obulira abantu nti gwe president yaddako everybody comes kati abantu bategeera nti akisifutinze era ekyo president yakikoze bulungi nnyo has contained mugozi nti once people know nti waliwo addawo gye balaga bwekiri abantu batandikirawo bikamwere muddaka president kyobalaba nze naleeta ekya standby generator nayonona ebintu byabe ne bannabo bannakalemaako bakulo ono kitutu omulaba kitutu nja kukusomera akatabo kulwokubeanti kitutu bamukozesa n'asasanya millions za dola 4 bina Museveni ze yaleeta bagala okwewola sente trillion for the same purpose kitutu ayina okubwa yowededda kitutu kwe bakozesa okulya ziri ebina kati alina okuvaawo ati n'omusajja lutwama n'omusajja tuwe yali manager ne lutwama yali inginiya balemesezza okubba n'amusiba mu kkomero kitutu olifa wetakola mayinja mu mbogo n'abaana bo balisasula abantu bano beetaaga bukambwe kiri Uganda n'osibaosa omwana wa muno kitutu kakate gwe wabbye eki mabaati eryo ddoko lyennyini nobba amabaati gosobola okugulira nnyoko walibye emmotoka walibye ekikoekyomiza nnyo amabaati buno obuligana amengi gankubuulire gavumenti ne shiriki bikola ekintu kyekimu gavumenti kati nteganze Mirundi shiriki oyinza okukwata omwana wa P7 nga shiriki yakozesa mukasajja Tamale abakyala banaye shiriki shiriki bwe kubeerako olabanga omukadde omuyitirivu kakati oyo kitutu aliko shiriki yabanyabonya omuvubuka naye amumanya ingini yalutwama n'amusiba oliko shiriki kitutu oliko shiriki ate tolunaba oliko shiriki kitutu oliko shiriki walibi obba ekinene nambaze bamusibira emitwalo eki ena eyo state kusibira kinene state esobola okukolera ekintu anti state ne shiriki bakola ekintu kyekimu state eyinza okuteeka nti Mirundi ono anywa nnyo omwenge ne baddira omuwala nga kiwala kikyamaanyi nga kiri mu P7 ne bakireeta mubbaala kikusavingi naye nga bakireetedde ani bakireetedde ggwe kakati gwe olukukwata Mirundi bamukutte n'omwana w'essomero bannange ate gwe olukukwata gwe toddamu kwogera musibe tayogera obola nze mbagoba emisinde bane batisiza abeewa ndowooza kano kagundi kano ka Dr. Smith Dr. T ndowooza ke bawadde obutwa waliwo n'omusajja akubye ku ssimu yange nti bawadde ggwe nze Tamale wali mulamu musomi baadde ku social media naye waliwo somebody was amponyi okubutamuvuma binene kuba abadde polite agenti ettimu omanya oyo omusajja Tamale naye amunyabonya nnyo gondi yange entebe zange nga tonnansasula Tamale nange tetulina Luganda bakubira ggwe Tamale I have nothing to do with Tamale nze sigula bikadde nze yinza okudda ekikadde ekyali mu muntu n'ekiteeka mu nnyumba yange kijja n'ekisiraani kyakyo bakubira ggwe nga bakubanjeza obale bwe tugula kati poloti ennyumba yonna tugisendemu n'eddogo lyawo n'ozimbawo eddala nze nyinza okuleeta ekikadde mu nnyumba yange kuki olye akukifulumya tekimulemere n'emmotoka zetugula emmotoka enkadde bw'ogigula naye tumala gitwala mu shiriki neefumula mubiri ye yamulemera kuki tudde ku nsonga ya pasi nze when I go to visit my friends in prisons esuuti ngendeddemu tedda mu nyumba ogitwekawo azimpenga toddamu kuzokya zimpe ezo zimpe gutozokya zimpe nabaga nti omuganda n'asanga nga kikapa yewaka yaleese omutwe gw'enkoko zeguyingiza mu lujja obanga kinyonyi kyagusudde takola okujjako nga musalafu yagwa
todamu koja masuuti nze gampe jagamba bismillah nga nyambala n'engatto zaako ate todamu kusuula todamu kwocha bimpe okulaba omusibe komera tetuyingira nalyo mu nju ate onaabira na bweru ate mu kitooke kya gonja n'eddaka liddala muganda ati ekkomera baali tuloga zenkubuulidde nawandika akatabo kano 25 December 2012 Understanding Mafia Politics bwonna bwakomyewo nabaga nti a handbook to NRM cadres neŋŋamba kolente ng'ono yalowooza nti at time I sympathize with these younger boys why they knew without being on their side tebazija kufuuka bwa president and we have a project. Which project? A project. A country never ran a project. How? Never truly going to I take it in the energized. I can fight for another 10 years. Yes. What I want is money. Nenda baba zizanyira mu mbalaba ya dili darling zizanyira mu bibatu bazanyira nze njagala kwekolera byange okulwana okuli mu government ya Museveni sibuka kya kusobola ne bakuma amafuta gwe senior minister ne bakakuma tegali permanent secretary naga tegaliyo nenga bajoni yabawadde senior nga tolina by a humiliating system. The only person I've seen asanyukira mu government ya Museveni is Nankabiro, because Nankabiro is a tool of destruction yakuba banne kadaga bamu Nankabiro bamu gundi a billion tano akube kadaga beya nako namulabya ayomba ekiboga. Why do you quite lwaki oyomba ngayomba ki yavuma abalonzi bajja kudda mbaka kukube pretend politics wakubikako watasaba wakubikako goba kyakulumye mwebwangula nedda bo bakikola bakukuba nonkubirwa bakukuba watwala akajanja n'ogenda ogamba nti yakuba ebipande the right honorable prime minister gwolooza nti forces ezo waliwo olunaku lumu muzembe ewunyamu waliwo olunaku lumu Saida Bumba yetuma omuntu sebo President Museveni tukusaba minisita waffe Saida Bumba naye amuweeko kuba vice president bakuba Bumba nebamufulumya osaba oti ekintu ky'omuntu akirimu yalagibwa nebo mwakulirawa right honorable prime minister akirimu yasirika enkuba gye bakukuba kugwa okimanyi enkuba tebamanyi politics arrogance umanyi bano babalimba kyekikubya ne basegere. Do you know I can make a NUP? Yes. Kati sigiri kikiba kunye tebasoma sigiri ne papers ze bamuyamba buyambi kakati abo bimuyamba buyambi politics of overwhelming. Do you know that I can make a NUP? Nti kingambe nti I can make a NUP. Bobi I'm entitled even if the president appoints me minister nenze sobola kola mu government. Okay. Experience waliwo obufumbo obukukyayisa obutaddamu kufumbirwa. The way he was treated in the State House, I don't want even to hear the word government. State House or Kero House. I don't want to hear. Njagala Museveni. Tudde ku nsonga ya passes. Ogaye passes yala kidde. Yendo kumpita mu meeting bali ya mu munatum. Nakkiriza political career yange yafa. I accepted. Kagere tunda. Yes. I accepted. I sold on credit. Political career yange yafa nzikiriza. Kale. Kyebammunyaabonye emyaka 24. Sinza kubadde nyizo kwate tibini. Boom. Double charges. Okay. Ngale nkugamba. Muganda kata munne bagamba. Nti in many African countries nabaga nti imprisonment abo basigirinya bibalimu. Batusibe ne baba kwati ekyuma kyabadde kibaliziddeyo. Ne basigirinya okulemu okuvaayo. Nabwe kikutegeeza nti group yaabwe egudde. Anti bali balowooza bajja obakadde okufededi bwe bukuba balwadde baki ekyuma nekibanyweza leka mbabuulira the sigirinyas can die now. Likanaawo anti mbabuulira kesi teyawedde kituufu on bail kakati baliwo nono ono gwemulowooyo golatiribira emmengo but ya testimony mu court they don't want the case to proceed. Why? It will implicate them. Their struggle is to ensure that the case is not heard. Omanyine bwoleta obutambi n'obukuba omulamuzi n'abugoba bwe mugenda mu kooti muba ne kooti ey'abantu n'ey'omulamuzi they can dismiss it technicalities but the people can oliyenza okuga nti wadde obutambi naye bwewulire ku maloboozi wakati tovula bagola ow'emmimi ng'atiribira bwanika atiribira Mpuga atiribira abo bonna b'e Masaka
abo masaka wali ebijambi golo wembenga atiribira Mpuga atiribira wani kwa atiribira lwaki sebo na nyini maka tayagala mwana kawalaka hamusigalu kogere nyini lubuto leta omwana mba mbonye zanyo omwana abana babakwata ono wembenga atiribira abana babakwata yakulusi omwana tayogera omwana temuhala singa bwe mutyo boga abatiribira tebalwanyo kubantu bano bavaayo Mpuga era nyokubantu bano bavaayo ne bwanika yera yasanyusa nyo kubantu bavaayo toga bibatiribira ndi batya pogondi musango kubulirwa teguwulirwe yati kakati abana babakuuma ennyo bayinza okubatta tebabawo obutwa ne bagamba nti babwijeri babadde bali emmere tukiyita elimination to have evidence against me bakutta there is a group tayala musango kugenda mu maaso chokora kubani kwa zina twist naye bwe masaka kwa anti ebijambi yabali batema pipeline mweyita no we menka zina twist ngomukira gwente obwako eddalu naye we masaka no Mpuga naye zina twist ngomukira gwente naye we masaka ebijambi yaje byali fetu batunulionga muzina muti amagezi tugalina fetu tuliyazina soma chovala mwe I'm very arrogant man very arrogant tumweje kompewa tupala kula mtu zije ko tezabalemera kwenja kemu bakubatu ejo kuli kugwe mutwe nkugamba in the many African countries a stint in prison makes political mileage. Criminals take on governments as a future political shield. When they are arrested, the public is made to believe that is persecution. Forgetting that an AIDS victim can contract malaria. Does it mean that a NUP man cannot commit murder? Does it mean that a NUP man cannot be a criminal? Is a failure by government to explain to what it is. Yes. The moment you get competent people, abatali enanga n'onyango, the police will be okay. Nti inanga ayina groups nyingi alinga nsubuga n'ebyamulima kubanga ababakadde omutali inanga tosobola kukola inanga yizentango in many groups n'onyango bwali. Okay. You need a confident person to speak on behalf of the police. Ataina amulagira like me. May defend the president for 14 years. But what you have sim. Waliwo omusajja bajja ebyamafuta bibalimu nti amaze okulaba president infulumye press statement yazena yagiwandiise why nti president waliwo company yabadde okusima amafuta ga Uganda siyazizayo zeyongera London nemugatuddeyo let us go back to the president. The president does not have this practice of directing me through other people. Today you tumubuzi yaduka mishindi kati nze he was confident. One, the president would ask me, why have you done this? Your wife says, I did it in a good face. If it is bad, I apologize. Never banga omuntu gwokolera toli confident ng'enanga n'onyango bayina abamakubira amasimu. You explain. About today, our security, the police has arrested so and so, and we are investigating him. Kumulembe kubo tebayo ne ba Rogers. Nga bakutwala eruzira for your own safety. Okay. Ndi yamale banga teni nga Roger nga tayina musanga eruzira. So if you get a police spokesperson, that's why ne gundi kula yije ne bwabadde. Kulajenga group ya anti muhozi nga ye musika watu ne musika watu. The moment you are torn apart, please ngoli ya mkunkola ya muyaba silamu. Ndi omukazi omusilamu. Bawa bwafa amalina kumika kufumbiro. Amala emyezi ena. Ba alimegenda mu lubuto. Yes. Kakati until you are inaku kyenda zigwako. Ne boyendanga omukazi yayenze n'omulambo gwa baba kukyaliwo. You are still owned by this deity. Yeah, buchiri. Until another person comes into power. Nsigala mpagira Museveni. Until another person does what? Comes into power. Nesikola bwende matakumbiri hakuna msituni. Amatako tegene yigasule limuli sule. Amatako gabalira side dish. Tudde mukata. Abaswahili bakugandi matakumbiri hakuna msituni.
enyuma teyina weesula teyina nsiko mwesula bagibalirawo yakono oba yaddyo kati nze siri matakumbiri ndikona mu situmu tugende mu kati nkugamba this nti omulwadde wa malaria ne sirimu amukwata omulwadde w'enjovu toga nti olwokuba oli opposition nti gai bwagambye gavumenti tibaaba opposition tebakola committing misango they do ekitegeeza what you need to do to separate nabagamba nti omutamivu asobola okufa omwenge naye ate osobola okufa omwenge ogulimu obutwa postmortem tuyinza kukikola ebinga nti yafudde mwenge gwe no what if gwabaddemu obutwa era gwe kyokolaba nalabye ekifaananyi bakyadde kituufu nga mba bazaaliwo okuleeni ne Bobi Wine yagenda ewukuleeni nembabazi yagenze ewukuleeni ajja kubaleebya oyo omwana ajja kuba wandagaza endusu ate kati bonna balwanira Amerika Bobi Wine ajja kuba wandagaza endusu ajja kuba wandagaza endusu kuva mu mwaka buli muntu nze mbawulyanga simanyi kabanda simanyani kati okotomandake kabanda Mirundi nze ndiyinga bakabanda amayi kabanda tayo nze nkola bumu if you want me to do something ngabazikola bampita nembaleke kyalinga put my money there not if omujo ebyo nabikolamu emyaka 14 bansasula mu nagisikale navayo na nagisikale bade muba mu myaka nsampera bansasula nagisikale basyabikolere negisi okugikyusa mu dole basiro eba magoti bakusasula mu nagisi bokikyusa mu dole ofuna mu magoti mpunyu kaza bakusasula mu nagisi bokitwala mu dola ne paundi ofuna mu magoti mufamu mpunyu kati kugamba this is how in Africa drug traffickers join politics to cover their footmarks. Those who go into direct politics give financial contributions to political parties and dine with the mighty in the government and the state organs. Titoiza kudya musajja sipapa n'omulaga Museveni n'atuula naye n'amuwanise has been elevated. Oba omuwanise nnyo nga minisita bamunoonya tebamulaba naye nga balamuwano bebabikola balira mu ssente bwakuba kusaasira niwali baddemu alimu erikopota alimu obufekete n'avuma bagundi bamu kakati ye ne bukulu ani aliwo but I can understand nti bamuwanika obukulu obufekete bwabukedde babwaliko ono yali tamanyi tebamunoonyeza era bamunomukuba ekigo ne badduka tekikyogamba nti bamusasula mu nagisikale bafuna abaganda bafuna abaganda abatadizabahayipinga nti how does this butcherman feel ng'ali kyankwanze ne bamiri yakyambadde nga bali mu luumu emu wabula yes kasodira omuntu undeserving. This is why in academia waliwo wekiri you must have a master's degree, you must have what even in the politics mulina okubeera mu vali kati ebifo bya Museveni byafa ebifo bya Museveni yabijja mu vali a successful revolution demystifies arrogant individuals and institutions. Nti bwakabaka kati bwakati kabaka ayiseewo abali bakamuswaga naye alina abamukumba ne konvoyi yesaabaluli naye ne konvoyi owebunyolo ne konvoyi kakati kasamuba bangi you are demystifying. Kyobalaba omuganda yakugamba nga nti ne bwokubira papa essimu tajja kati ekyo kyafa abalokole bademystifyinga papa nti kati asigaza bwenkerevu naga kangende mu Central Africa abakatoliki bakyaliwo abalokole tebannali ayo nnyo kangende wano abalokole tebannali awo nnyo wano abalokole tebannali awo nnyo kati naye ajja agenda kufuuka common. Yes, a successful revolution demystifies arrogant individuals and institutions. Nti kati teri minisita nga yayingidde mu church ng'abaana basaba nga basaba ku ssaala gubafiira mu ntebe. There are many bijanjalo, these medals ezammwe bijanjalo buli omu afuna. Yes, once you want to demystify something create many kiba kifudde kyobalaba emmotoka ziriko limited. Nakuga nti abagole abo ku mbaga kati batuuse nokuga nti tuleetera olugoye ng'omugole tebajja mwambala okwambala omulokere kitegeeza nti mubaze
mubaze ku mukolo kulikaya afana nyo mugole. Yes, so women put a lot of money. Ubani bagenda oba China oba Turkey ne bakola ye joleji omukolo bagugwe bali ko batunda nayo omugole bali memukola ki bali memwamba leba minister sound abamuto ate bulwala baga ministry nga toyina permanent secretary department teba ministry ate obje wa mafuto obje wachi okay yes tiamene akati nkuga abaka ba parliament biku teli musawo muganda nje kuga ndigende kwatomba ka parliament mungala bayiti bijanja babaka bitano omusawo muganda ngamati okuona nakwata babaka parliament mungalo era sobola kumusoma muganda asaba kinene bitasoboka ebizibu kati bakyasaba amazzi g'ennyanja ennyanja eri wala omusajja avaano nange basabyanga kiremya kati mukyasaba amazzi ga nnyanja tebasobola agenda oleete endeku yakola ku kiryo ng'erimu yokka ani yagiraba nze nfe nga tuteekako enkofiira ng'oba togina nze manyi weeri genda olete endiganga yatege atega y'amagulu 3 nze nkiyina anti omusawo muganda ga nze nkiyina jajja gwe kino nkiyina sente bweziti ng'ateekako tewali musawo muganda akugamba agamba kinunga kyangu genda ondetera ennyaanya eyadibira mu bubino ezo yingi kati tewali musawo muganda asobola kukugamba tugenda okwate MP mu ngalo abijanjalo era ndi mwana gwe mbampita mu kibuga gwokimanyi tusiita ku zebula kulosi lwaki omusawo muganda ayinza okugamba genda otumireko omuntu ku zebula kulosi olaba emmotoka eja nekubirawo babasaba impossibility abafere basaba impossibility impossibility bibabasaba era kikola bano nabagamba kimukiba kyokulwalira mu ddiini y'abannamu mukome weeka but if not accept obusiyasi kubanga babazungu baga tolerance as you tolerate ono nakiriza okubeera n'abaza kati omanye ekigenda okuddirira nti Museveni afulumiza billions okulwanyisa obusiyasi era bazeetike ziyise mu lirigasa nti balwanyisa ki nsimbi bakebere abaana amafundo balisookedde buddo amafundo bagakebere omuntu yonna tawagira kebera fundo akolera basiyasi ugamba nti security organism nti parties and dine with the security people aba criminals Museveni bwagenda mu byalo abagoba abantu mu ttaka bebambala t-shirt ze bebatula mu tenti ago abantu mu ttaka ba criminals bebajja bebasoma asoma ekiwandiika RDC abakimuwadde kati abantu mubadde muganti omusajja Museveni samumanyi uyo amumanyi baleka Museveni agenda okuvayo ng'obululu bwebase ntomo nti buyitirivu the criminals pesa tulija mu kitundu abadashinya mu abadakumya abantu ate yatula mu tenti isi baleeta ne basembera bali ku abagoba abantu mu ttaka Museveni batula nabo mu tenti kakati kitegeeza abantu bavayo nga bategeeza bagamba nti kituufu Museveni basajja be batuko disi omubbi omusuma ali disi abeerewo sebe tekusaba ala disi wafata mu ngomanya kisuma ekyo kisuma bagambanga bwogende wa Museveni n'ojogerako nja kuvuma Museveni yamanyi byenkola tojogerako nti omusajja afe abeerewo ninkikulia nti wanjogeddeko ndi emirundi akola nnyo weloza ye tabitegeera nti byabuliiba tebagula bagule ntonjogereko kiringa nze bwengenda kubugoba ku mukolo gwonna noyogera nti mirundi waali yinza okutema oluyi. Why do you inform people? Did I come for this? Keep quiet. Don't introduce me. When I joined journalism in the early 80s, I found these misconceptions that to become a popular journalist, one must provoke a government so that she is imprisoned. That a stint in a prison gives one political mileage. I proved this wrong. I've never been in prison over a political case, yet I'm a popular figure. The story is in Sibis. A prison is a prison state is like a cosmetics. The only help of beautiful ladies.
There are many people who were arrested on the same day with Mandela. Are they popular like Mandela? So it depends on the cause. Why have you been imprisoned? But it does not mean that you get automatically sympathy na chi. Ne fame. No, it isn't. Okay. The same mentality is used by our politicians, including MPs. Many of them gained the popularity after committing crimes and they ended up in the jail. However, the public does not have this microscope to separate political persecution and criminality. Ndi abantu tebawula kasa MP bamukwata ku bijambia abantu bate bawula basoka n'abayinsaitinga ne bakola chase police ne kola chase ne nga wabuke abonya bamusiba segere nyawonye segere yoyekwese segere bamupe bifane ngaliwo ubusajju mwibono nyama ulire wana mu Uganda ubusajja bwabuke ne I'm happy nze mpuli ya circulation levels nenti no mazino mu dirulian abantu bagenda bakavamu you will need to reform mukubye muhozi de mukuba gundi bijingo de mukubani kakate mukyayina abantu babategeera mujja kutandika kuwandika byabuwimu okujja konga muri form overhauling ono yedona ye Olupapula Vision yali for the public relations company abachayina basayinize ne bibe city council sayini then whom are you going to criticize? Why didn't Pike do those things? Wosayinize na soso mogo kakati olutuli kyatunda kyobola besi bakubigezo by'abaana bibasigalidde ate biyina mugaso wabula ne yabiteekamu yennyini naye bimuyamba to control the newspapers singa ebigezo by'abaana birina omugaso balikoze ekintu kimu singa saturation levels ziri waggulu naye tewaliyo kuba mutwalo kati bana atera okuzimbako bajja kutandika okugewandiika mu kyenyi. The list of Luzira old boys and girls can be mistaken to be a who is who in Uganda's politics. This partly explains why Uganda Younger Democrats staged bogus a bogus birthday party for the president. Why don't they organize one for Dr. Besige and Dr. Semongere? They wrongly believe that this will give them position, which they did. Omwana Nabukenya Jeddah Constitutional Square nangati yakoze birthday ya president. Not any eggs, not any mangoes, not any pineapples, and not any cake. Nagende Ruwero nawangula. Nafuka mubaka. Yes. That is Ugandan politics. Kola bya kisiru ofune ekifo. Naye abanyankole babikola. Sibalaba. Abazanya katemba bawe. And that's mawe yagamba garbage in, garbage out. Era Buganda gwe. Bili wano musento. Garbage in, garbage out. Nogati nti abanyankole balina ombaka alinga segirire. Ngaba mujawo. Mubageragere. Ababaka ba Uganda. Abashikira abantu ba Buganda mubatulire n'abanyankole n'abakenguru n'abanozanda mubatunuli. Garbage in, garbage out. Bili wano waffe. Garbage out. Anti muri sentimento. Federal. Ensonga semasonga. Ani yazireta zajja n'ekintu. Ani yazireta. Ensonga semasonga bano. Omulenzi ono atubulira ani yazireta. Zajja nani n'ekintu n'ennambi nga tebazogerako nga kintu ekyeko. Ensonga semasonga. Naye n'alira kweza ensonga semasonga. Ziri ludda wa. Twatulaba ng'Abaganda tukolewo ensonga semasonga. Kiki ekizifuula semasonga? Mulimu okugoba obwavu. Mulimu okuweerera abaana Abaganda abagezi. Mulimu okwogera Abaganda nga bali mu kizibu mu nsonga semasonga. Lwaki zibaziyamba omuntu kuteeka kyenyuma mu mpale? Sometimes neewunya Obuganda bwoti. They wrongly believe that the publicity they receive political marriage. Interestingly, the protectors of culture, those who feel offended when their leaders are shown in bad shape, they don't condemn those bogus birthday parties.
neither the newspapers do it nkugamba tekakati gwe batero kandi weewunya Obuganda bwa Museveni bwe bamukolera Embogasi birthday party ne bamuteerako rotten mangoes the defenders of culture who feel offended when their leaders are attacked tebakyogererako era kyolaba nkugamba in Africa especially in Uganda you have problems. Everybody has a title. Omwana wa Kabaka, omukungu wa Kabaka, omukungu makulu, mukulu w'ekika, ow'olunyiriri, ow'ettaffaali, ow'essiga, ow'enkulukuku, ow'omutuba, ow'enserere. Kati abo bonna nga bafuga omuntu omu. Abo bonna bafuga omuntu ki? Omu. And they must be respected. Omumbejja, omulangira, sewava. Uyu mwana w'omuntu nava omwana omuntu afaanana bw'ati yakulira mu feudalism okumujjamu kyobalaba tetubasobola we don't manage the westerners and northerners ate bo babirina afaana kandi wasoma ki naye bwe nobeera n'ow'omutuba nga waliwo ow'enserere waliwo olunyiri olukyami waliwo ow'olujja waliwo ow'ettaffaali waliwo ow'ettaffaali waliwo ow'essiga waliwo ow'enkulukuku abo bonna nga bafuga omutwe ogwo abo bonna bafuga omuntu omu omuganda abo bonna bafuga omuntu ogwo ate sebo babyagala nebafe bali abyagala notamu ekitiibwa kyekyo ow'olunyiriri ow'olukyami n'oluteredde ow'essiga ow'enkulukuku ow'ettaffaali enkulukuku yeki bonna bwe bali ab'emituba ab'enserere owakasoli abakalituusa naye bonna bafuga omuntu omuganda omu bwate mwe temuyinza kusobola politics obwongo bwalimala politics is for independent thinkers independent people independent era wali abasinga okubeera ab'omutawaana de Bakiga and Basoga they did not have centralized authority de Bakiga very blessed okujjako mu 6 bwe baaleeta mu constitution ya 6 nti president wa Uganda ajja kugibwa mu ba traditional leaders Abakiga ne bateekawo lutakirwa era baaleeta Omukiga asinga okusoma bikangaga gwe baabuwa nga bagala kufuna kibyeri anti baali bateeka Muteesa ne baleeta mu constitution ya 6 the ceremonial president shall be one of the leaders traditional leaders. This is what they do in other countries. What people don't know, usually he has a president, Germany has a president, India has a president, but they pick them from statesmen. Okay. Abaina respect bebaleta nebakola ki nabeera nga is a man who can reconcile the warring ki politics natabeera kuludu. Okay. A respectable person atalina ambitions naye kakati wanyonyiza n'omunoonya n'abula kituufu nti kakati former vice president omuleeta akiisinga Mbabazi okujjako yalina sticha Mbabazi agikuumye yagina okujjako bino byagundi ezo kakati oleeta yaani era Mbabazi if you have nti tuteekewo ceremonial president kyobola na bano balonda bundi era aba UPC bali bagala na DOP nabagamba tebamala okulonda Muteesa na DOP yava ku ntebe watudde don't kill me comrades, don't kill me I've created the job of vice president. That was the curse of the job of vice president. It was not part of the constitution. Chavao wuti the DOP yakwata obote ebitoki mu parliament mwenyini ngalonze Muteesa kale ngugamba akadeno katuweddeko nti they wrongly believe gembadde ngugamba nti mmwe mulumwa nnyo nga bavuma Kabaka naye ate abavuma Museveni bwe temubanyegako naye naawe kitegeere oba oyise abaluli obaani buli gwolaba ayina abamwagala ababulira obubi ng'avumiddwako for you think owammwe yeweekitalo nti you would condemn omuwala ono
na Bukenya okudira birthday party ya Museveni a fake one na erina kati yakyali mbaka wa parliament bamukomyo who embarrassed the president. It should be a law. Don't go to that extent. Criticize. Nagamba abayimbi abo sibakuwa naye ankubeko oluyimba singa nali mu ebyo ebyokwana mujjayo waggulu ebyo gondi sima ebyali biki bibayimbeko basajja mbwere ebeerambwa simanyi biki ebyo nkujjayo nzije n'olumba lw'enkobokana n'okukuba mu maaso nze sikiriza mu bintu ebyo. That's why I feel offended ng'omuntu ankozeeko ekintu kuba nze sibikola nti can I sit down to undermine somebody nti because national housing eyina ddiru gyegenda okukola mu America namuganza tumugjewo ffe tuteekewo waffe sente tuziri ye yajja kukola ki nsobana mirundi tumugjewo tulya 5 billion nze najja basibirako gwabwa ngatto najja mbawanikire ttalamu nga muli musente muzaagala qualifies is you mumba muzirya mwasoma kimu ekinene nnyo ffe kye tutaasoma mwasomanga mu Lulatini. So arrogance eyo nze katutandikirawo olunaku olwokubiri inshallah to think that emboyo tukanyuka kasisiro fedezi sibulamba dukiza programu ya mande sina bana bazitaka sina bakati sina bana kusawa 3 ezokumacha egena kuchuka tandika n'omwezi ogujja edde ekawongezi kale abajumira programu y'ettaka era nga mwine ensonga za mwezi kwatagana ku by'ettaka temugwamu suubi programu ena kubedda akawongezi esigale n'etambula ng'etambula njakuleta omusajja baloya bakutene batudde bokka ne bewandikira judgment etali ya mulamuzi ne babba ettaka ly'omusajja. Subhanallah. Nkubuulira muleete kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukome weeka